Ampuliriza omulungi nkulamusizza nnyo era n'enkwebaza olw'egyo emirimu gyonna gy'otuusaako engalo omuli egyo gy'okola ku lulwo kw'ossa n'egyo gy'okola okusobola okuyimirizaawo abalala. Nga bulijjo nze munnammwe Musoke Simon Gala eyeeyama okubaweereza ne leero nze wuuyo era nga nkomeddewo mu kitabo kyaffe Agamyuka Omutezi ekyatuwandiikirwa mukadde waffe Nkata Musa Mutyaba. Ekitabo kino kaŋŋambe nti kyatuuse we kiwoomera era kyemmanyi abazze bakigoberera nammwe mutandise okuwulira ekinogezi. Awo omulundi oguwedde twabadde mu ssuula ekyalo kyewaffe mwe twalabidde ng'omunyumi atunyumiza ku ngeri bazadde baabwe gye baba bagunjulangamu. Nkakasa yenna alina omwana, naawe omwana olina kye wayize mu ssuula eyo. Kati mbasaba munzikirize olw'obutalya nnyo kadde butereevu mbatwalirewo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero ekirimu essula yaffe eno endala Kyokisa Awannyo. Mbaagaliza okuwuliriza obulungi. Ebbanga erya Dimansi ebbiri lye namala ku Namaliiri lyanjigiriza ebintu bingi. Lyanneerabiza obuzibu bwe nnali njolekedde ne mpummulamu ku birowoozo wadde ng'ebiseera ebimu nawulira muli ekitembo ekifuuyirizi nga kimbuuza nti, Abdul, okola ki wano ng'obubi bweyolese ku nnyanja ne ku lukalu? Kwata ekkalaamu yo otandike okuwandiika amawulire nga bwe wajjira. Z'olaga omulungi nga bwe zitalwa, ennaku ezampeebwa bwe zaggwako ne nsiibula bakadde bange akabina ne nnyeenya nga nzira ku mulimu zaabike buto emipiira. Nga naakeeyanjula ku mulimu naweebwa ebiragiro okutandikirawo okunoonyereza ku ggulire gavumenti lye yali erowooza nti tulirina nga mpeereddwa ne bbeetu okukozesa ensimbi za kampuni nga bwe nnali ndowooza nti zisobola okuntuusa ku buwanguzi, anti omusiira nnumbu tabalidde zigenda n'amazzi. Dimansi ebbiri ezampeebwa okukoleramu omulimo guno zaalinga olunaku olumu, anti zaggwako nga sirina kya mugaso kye nzudde. Nagezaako okukolagana n'omu ku bavubuka eyali akolera mu kitongole ekikessi ambuulire ekyali kirowoozebwa nti nkirina oba nti nkimanyi. Munnange ono oluusi namweyambisanga okuntemera oluwenda olwansobozesanga okutuuka ku ekyo kye nalinga nnoonyerezaako. Ku mulundi guno yampeereza buweereza kapapula ke nnali sisobola kuggyamu makulu. Kaali kafaananako n'ako ke nasanga mu nsawo ya Mmeeja Kaberenge ku lunaku lwe namwaza. Kaali kawandiikiddwako ebigambo ebyali bigamba nti, ndikibuulira ani? Nategeera nti akapapula kano kaali k'amakulu nnyo era nga nali nteekwa okusala amagezi agakwataganya akapapula kano n'amaka ga Mmeeja Kaberenge amalala ge nategeera oluvannyuma nti agalina, oba ne neeyisa ye mu kitongole kye yali akulira. Tegwali mulimo mutene naye nti akeewa obulume kakunira. Mba sinnatandika kunoonyereza ku bikwata ku maka ga Mmeeja Kaberenge gano ne wagwawo ekintu ekirala mu Kampala. Omu ku baana ba Naggagga w'omu Kampala ne yeetuga. Naggagga ono yali akolagana nnyo n'olupapula lwaffe era nga mu lwo mwalangira ebyamaguzi bye. Abakozi ba kampuni abawerako twasula mu lumbe okumubudaabuda n'okumukwatirako ku mikolo gy'okuziika. Okuziika nga kuwedde, olumbe lwakumirwa mu maka ga kitaawe newankubadde ng'abantu bangi baalwesamba nga bagamba nti kyali kimenya empisa y'ensi kubanga omuntu eyeetuze ayisibwa nga kyonziira. Wabula kitaawe yagamba nti yali talina bukakafu bumala nti Paatu yali yeetuze ate ng'okuva lwe yali alinawo n'omwana we wadde nga teyali mufumbo kyali kyetaagisa okukuma olumbe n'okuteekateeka okulwabya. Akawungeezi ako taata w'omugenzi omwami Desiderio Mukasa yankwata ku mukono n'anziza ebbali. Yantegeeza nti yali takakasa nti Paatu yeewadde yekka
Kanyo kawulire yaŋŋamba bw'ati, Paatu abadde mwana mulungi, omuwulize era ow'eggonjebwa, abadde mugezi, omukozi ateebalira era ng'alengera bulungi gy'alaga. Abadde alina omuze kale ogw'okupepeya n'abawala nga taliiko kyakuyiga, kyonna kyajja mu lugero olugamba nti ensowera ey'amaddu efa kiwaluko. Naye musonyiye. Yayogeranga bino byonna ng'eno bw'azibiikiriza amaziga obutatonnya, anti malizi masajja galira gavumbeera. Namubuuza kw'asinzira okulowooza nti Paatu bassemutte nga bamuyengera Kanyo kawulire. Yantegeeza nti Paatu abadde n'omuwala wa minisita bw'abadde ayagala okuwasa, kyokka nga bakadde b'omuwala baamumugaana olw'okuba nga si wa ddiini yaabwe, kyokka nga baamugamba asigale ng'ow'omukwano mu maka, naye ebyokuwasa Jennifer abiveeko. Ndowooza bwe baakizuula nti abaana bano babadde bamaliridde okufumbirigana, kyebaava bamuyengera emmimbiri. Namusaba agume agende akole statement ku poliisi, kyokka n'akigaana nga talaba bw'ayinza kumatiza poliisi, ate nga n'abasawo baali baakozedde ebbaluwa ezikakasa nti Paatu yanywa butwa. Wadde nga namulaga nti ebbaluwa y'omusawo yali tegamba nti Paatu yeewayika obutwa, era nga ne poliisi yali ekyasobola okukola okunoonyereza, naye Desiderio yakombera ddala kwerima. Bwe ntyo nange ne muvaako bukumbu kuyege ku ggi. Newankubadde nga teyanjasulira, naye mu mutima gwe nakiraba nti yalina ekirowoozo nti nze nga munnamawulire nali nsobola okuvumbula ekyavaako mutabani we okufa, era ne nkiteeka mu lujjudde, n'obwenkanya ne bukolebwa. Nange muli natandika okuwulira ekifuuyirizi ekyali kintegeeza nti Paatu ayinza okuba nga yafa lumbe olukwatire, era ng'okufa kwe okwekuusa ne ku minisita eyali akooneddwako kwali kukyasobola okukola amawulire n'enfuna ku buweerero okuva ku mukama wange Rose Sserabidde eyali yeefudde lubuto kyoto anti alusennyera enku yakoowa. Nasaba Desiderio akebere mu ssimu y'omugenzi alabe oba ng'ayinza okusangamu essimu ya Jennifer. Yagizuula era nange ne ngitereka mu yange. Enkeera nabakana n'omulimu ogw'okuzuula ekyavaako okufa kwa Paatu. Nakubira Jennifer essimu ne musaba akalagaano oba giyita appointment, era naye teyassaamu kantu, nakkiriza okunsisinkana mu ofiisi yange. Jennifer yali muwala mulungi ddala nga wannyanjuliro, amannyo ge nga ga kasenge ate nga gatukula ng'omuzira. Ebigambo bye yali abirondesa magezi ng'alinga eyasoma obusomesa. Yantegeeza nga Paatu bwe yali omuganzi we, era nga ku Sande eyo baali basoma naye ku kkanisa wadde nga ye yali Mukristo. Oluvannyuma baaya naye ekyemisana nga tannaddayo waabwe. Ku lunaku olwo bakadde be tebaaliwo, kubanga buli lunaku lwa Nagawonye oba luyite olwokutaano baagendanga mu kyalo okulabirira ebyayo, ne bakomangawo ku Sande ekiro. Jennifer eyali ayogera ng'eno amaziga bwe gamuyongoka yantegeeza nti bakadde be baabagaanye okufumbiriganwa ate nga tebabawadde ensonga nambulukufu bulungi. Yayogera bw'ati, kati nze olw'obutaagala kunyiiza bakadde bange kyennava mmwatulira nga bwe sikyamufumbiddwa. Namutegeeza ne ku nteekateeka ey'okuggyamu olubuto alyoke asigale nga ddala mwannyinaze Jasiti. Nsuubira kino kye kyaviiriddeko Paatu okwetta. Ebyo nga mmaze okubifuna nakubira minisita essimu ne mutegeeza nga bwe nali ŋŋenda okufulumya ebikwata ku nfa ya Paatu, kyokka nga waliwo ebimukwatako mu sitoole bye nali njagala abeeko kyabyogerako nga sinnaba kufulumya ggulire lino. Kyambuukako omunene okwecwacwana, nannangira obwavu obumpunyeeza ne buntuusa ne mu maka ge nsobole okufuna omusaala
okuva mu bakama bange. Bannamawulire twalaba obutayala nnyama mu maaso. Bw'ofulumya eggulire nga tosoose kubuuza kw'abo berikwatako ozizza musango muloope. Bw'ofuba okubatuukirira ne bakuvuma, oluusi n'okwagala okukuwa ssente osobole okutta sitoole. Ne ku luno bwe gwali, minisita yanvuma n'andeka ku muzzi gumu so nno nga yamala byambulago. Kubanga ebyo bye twasooka okugumira omunya tegutya munyale. Nga minisita amaze okwennyula yekka ku lufulebe lw'ebigambo eby'obusagwa bye yanjolekeza, yamala n'antegeeza nga bwe yali ali mu lukiiko kyokka n'ampa essimu ya mukazi we mbu kubanga ye yali amanyi ebisingako. Omukyala bwe namufuna namutegeeza ng'okufa kwa Paatu bwe kwali kwekuusa ennyo ku ye nebba era nga nsuubira nti yaweebwa butwa ng'ali mu maka ago. Omukyala yakkiriza nga Paatu bwe yali muganzi wa muwala we era nga baali babagaanye okufumbirigana olw'ensonga ze yali tayinza kumbuulira nga nze munnamawulire. Oluggi yali aluggulidde ku ppata. Namutegeeza nti olw'okuba nga waaliwo by'atayinza kwogerako kyekiva kisuubirwa nti Paatu yattirwa buttirwa era ng'okufa kwe nali ntuuse okukuteekera ddala munda mu maka gaabwe. Muka omunene yatandika okutuuyana era kyaddaaki n'avaamu omwasi. Yantegeeza nti mwana wange, amayumba gatereka bingi era bino bye ŋŋenda okukutegeeza tobiwandiika, bitwale nti sibikugambye tonzita. Yasiriikiriramu nassa ekikkowe oluvannyuma n'aŋŋamba nti emyaka 23 egiyiseewo twatabukamu neebaze. Yandeka mu nnyumba ng'alabye yabayidde entumbwe ate ne lwe yabanga awubyeko olubu lw'ekigere awaka nga twawula ekisenge. Twali tufuuse bafumba abawuulu ate nga tetusobola kulangirira mu butongole nti obufumbo bwaffe bwali butomedde enjazi. Jaaka yali akyuse, yali takyalya mmere gyenfumbye ng'afuukidde ddala mwannyinaze. In fact, he was simple a Jack. Yasekondoka n'awuukira nange muli ne ntandika okwevuma ekyannyingizisa omulimo guno oguteeka abantu ku luwempe. Ne tubaanika ng'enswa mbu simanyi tuli baakalondoozi b'ebyo ebigwawo mu nsi kaabulaŋŋana obwakalondoozi. Wamma abampuliriza mbasabisa kisa munzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ky'okisa awannyo nkifundikirire wano wennyini awo omulundi ogunaddako akati we nnaakasimbula mbongereyo tulabe luddawa obwannamawulire Abdul gye bumutuusa. Mubeere bulungi, mweraba.